po jako akawuwo. Ebintu bya bukadde na bukadde bye bitokomokedde mu nabbambula w'omuliro gukutte ekizimbe kya bulemeezi ekisangibwa mu ttawuni y'Obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Mu bintu ebisaanyeewo mubaddemu ebikozesebwa mu masomero, fridge, ebizigo wamu n'ebyuma ebikuba empapula era nga amaduuka gonna agakutte omuliro n'ebintu byonna bisaanyeewo. Okusinziira ku badduukiridde bategeeza ng'omuliro guno bwe gwatandiseeyo mu matumbi budde era nga nabo kwe kutemya ku poliisi wabula weetuukidde ng'omuliro gwamaze dda okuwalampa waggulu. Gwatandise ku ssaawa zaabadde nga 6. Asikaali munnange n'akubira mukama we n'amala n'akubira essimu nabadde omulimu gw'enyawo neiba nagenze nabadde n'akayitawo naye nga ndaba omukka naye saakutaddeko by then nengezaako okubanga tutegeeza ku poliisi we twamaze ogitegeeza tugezaako okwagala okumenya ekizimbe tutaase ebintu tetutaasobola. Nange netandika okubira ku mikwano gyange abamu nga tebakwata ki simu era abasobodde ne bakola ki ne babeerawo naye nga tetulina ngeri gye tulina kukola ki tutaasaamu nnyo bintu bikola ki. Bo bannannyini maduuka agayidde bagamba nti babadde batera okusulawo naye ku mulundi guno tebasobodde kusulawo wabula nga era tebasobodde na kutaasa maali yaabwe. Kusulawo naye leero saasizeewo tubadde ssaawa nga 8 n'eddakiika ezigwamu naye okutuuka wano nsanze ebintu byonna bingi naffe tetukitegeera oba kiva kuki oba kuki. Lwaki okwaseesinga essaawa eno kubanga awo kitegeeza kutunulako ebitabo bitaliimu ba biyidde naye nga zeganze sitowa n'ebibadde byonna bisiridde. Abakulembeze b'ekibuga Obulenzi balaze obwennyamivu olw'omuliro kwokyanga ebintu by'abatuuze wabula basabye bannannyini maduuka okwettanira okubeera n'abakuumi kibasobozese okwetangira embeera ng'eno. Tumanyi ensibuko naye nga kigamba nti obuli gwatandise wakati mu kizimbe kya stationary nga ebintu byonna byayidde n'ebyoku muliraano. Twagala kusaasira bannannyini awamu n'ekitundu kutwaliza awamu. Tufunye okunyolwa mu kibuga kyaffe olw'ebizimbe bibiri ebiyidde mu mwezi gumu. Tufunye essimu olwaleero ssaawa zibadde nga 8 ogw'ekiro nga omukuumi alabika yalabye ng'omukka gutandise okunyooka wano. Tugezaako okujja tulabe nga tutaasa embeera naye byembi ekizimbe kyo kyonna kikoze kiweddewo n'emmaali y'abantu eweddewo naye nga ffenna twebuuza tetumanyi kikivodde ku ki era kibadde kitya. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omuntu yenna alina ka bizinensi konna akatonotono oba akanene mbasaba twekolemu omulimu ogw'abasikaali.